Mukama yeebazibwe bassebo ne bannyabo mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ntuuse twanukule ekibuuzo. Baganda baffe bangi bazze batubuuza njawulo ki eri wakati w'Obusiraamu n'obuwangwa bwa Buwarabu. Kye tugenda okukwata ku lunaku luno olwaleero. Neebaza mwenna be tukolera awamu, abatambuza vidiyo zino ne muzisharinga, abakomentinga, abantu abatusabira Mukama bwennya omukisa. Neebaza nnyo mwenna abayimirira naffe ku nsonga za data. Mukama bwennya omukisa. Muganda wange Faizo weebale nnyo, weebale ddala, data yatuuse era yono kaakano gwe tukozesa. Kristo Yesu akuwe nnyo omukisa mukwano, weebale nnyo, weebalire ddala. Kaakati ngenda kusoma olwaleero okusinga ennyo, ngenda kusoma Qur'ani eno nga bwe mugiraba, ndowooza mugiraba. Yavvuunulwa omukulu ayitibwa Sheeka Maulana Matovu, eyali mufuti wa Uganda, gye ngenda okusinga okukozesa. Nina Bayibuli wano naye sigenda kugisoma mu nnyo kubanga ekibuuzo kikwata ku Busiraamu. Kakati ekisooka, bassebo ne bannyabo, bwe tusoma mu Qur'ani ekibuuzo kyaffe kye twanukula kibuuza Obusiraamu n'obuwangwa bw'Abawarabu buyina enjawulo. Kyekibuuzo kye twanukula. Bwe tusoma mu Qur'ani etulaga nti Obusiraamu obutuufu bwebwo obwawulira ddala obukaafiiri era nga tebuyinza kukolagana mu nsonga yonna. Obusiraamu obutuufu bwebwo obwawulira ddala obukaafiiri era nga tebusobola kukolagana mu nsonga yonna. Mumpulirize bulungi, njagala mumpulirize bulungi kubanga twagamba wano tetujja kuvuma muntu yenna, tetujja kutyoboola muntu yenna, naye tujja kusomesa. Omulimu gwaffe aba Voice of the Gospel kusomesa. Tetujja kuvuma muntu yenna newankubadde okutyoboola omuntu yenna, naye tujja kusomesa. Kati gwe kiruma nga tusomye ebitabo kiri gy'oli, naye tewali agenda kutuvunaana nti mwanvuma. Ekyo tojja kiwulira era teri lunaku na lumu lwe tujja kusangulayo vidiyo nti yakoze akatyabaga. Akatyabaga kasobola okubeera mu mutima gwo kubanga toyagala mazima, naye tetusobola kukuvuma newankubadde okutyoboola. Kakati bassebo ne bannyabo, bwe tusoma mu ssuula gye bayita Surat Kafiruna ebeera ya 19. Bikkula nange essula ya 19 mu Qur'ani eyina ennyiriri 6 era ennyiriri ezo zombi oba zonna ngenda kuzisoma. Egamba bweti bwe naamala nsome, bwe naamala ngenda kusoma ne sharehe. Egamba bweti bagambe gwe nti abange mwe abakafiiri, kul ya ahla al-kafiruna, bagambe nti abange mwe abakafiiri, sijja kusinza ebyo bye musinza, amasannamu ne balubaale. Abakafiiri basinza ki? Amasannamu ne balubaale. Bagamba Muhammadi abagambe nti sigenda kusinza ebyo musinza, amasannamu ne balubaale. Nammwe temuli bakusinza oyo gwe nsinza. Katonda ali omu yekka mu bwakatonda bwe. Ebyo biri mu bracket. Era sirinze wakusinza ebyo bye musinza. Aya ey'okutaano. Era temuli mwe bakusinza oyo gwe nsinza. Mulina eddiini yammwe nange nina eddiini yange. Muhammadi agamba abakafiiri, Abawarabu abakafiiri, muyina eddiini yammwe nange nina eddiini yange. Bassebo ne bannyabo, leero ngenda kukozesa ne sharehe. Yensonga lwaki njagadde mbanjulire ekitabo mwensoma. Bw'osoma ku peegi eya 1398, 1398 ojja kulaba kye bayita sharehe. Sharehe kyeki? Yennyinnyonnyola y'omuvuunuzi, engeri gy'annyonnyolamu aya eno ng'akozesa hadiisi. Kati egamba bweti, era ekkubo erituuka eri Obusiraamu kwe kuva ku mpisa ey'ensi ey'obutamanya n'oyingira mu Busiraamu wenna n'osenguka empisa y'ensi n'obusenga Obusiraamu, nga ogoberera buli kye bugamba n'oleka buli kye bugaana. Kubanga Abasiraamu balina eddiini yaabwe n'abo abali mu butamanya balina eddiini yaabwe, kale zombi teziyinza kukolagana. Ompulidde bulungi? Obusiraamu buyina eddiini, Abasiraamu balina eddiini yaabwe bwe Busiraamu, n'abatamanyi balina eddiini yaabwe bwe bukafiiri. Eddiini ezo zombi ddiini.
tezisobola kukolagana mu kintu kyonna. Katwagala tutunuulire bano bwe bayisa abakafiiri bo baali basinza ki? Kubanga kikulu nnyo ekyo okukimanya. Bwe tusoma mu ssuula eya 5:3 gye bayita surati Najimu, ye ssuula ey'emmunyeenye. Essuula Najimu, essuula y'emmunyeenye, ebeera ya 5:3 aya basebo ne bannyabo ey'e19 mpaka ku aya eya 20. Egamba bw'eti essuula ya 5:3 surati Najimu aya ya 19 mpaka ku 2. Egamba bw'eti abaffe mulabye amasanamu Alaata ne Aluuza ne Manaata eddala eryokusatu. Olabye Abawarabu bano abakafiiri baayina amasanamu 3, baayina mangi naye gano 3 ge gaali gasinga okuba amakulu, ge gaali gasinga okuweebwa ekitiibwa. Ng'era bw'olaba Buganda nti bayina lubaale mungi naye waliwo ow'enjawulo Mukasa n'amalala amasanamu gaabwe aga Buganda. Kati ne bano baayina amasanamu mangi naye nga gano 3 lye bayise Manatta ne Aluuza ne Manatta nga ganjawulo, gaali ganjawulo. Kaakati bwe tugenda mu Sharehe wano egamba bw'eti, Sharehe eri ku peegi ya 1115 egamba bw'eti mu aya zino zombiriri amasanamu g'Abawarabu agasingira ddala obukulu 3 ge baasinzanga googerwako, baageeteerawo ne bagasinzanga nga bagafudde bakatonda baabwe. Alaata lwali lwazi lweru nga lwayolwa. Bwe bagamba nti lwali kitegeeza terukyali, lwali kitegeeza terukyali, lwali lweru kitegeeza terukyali lweru. Lwayolwa, baaluzimbako ennyumba ne bateekamu entimbe n'abakuumi. Lwalina oluggya olulwetoolodde. Oyo nno yali lubaale w'Abawarabu ab'e Twaifa era baali bamugulumiza nnyo nga ali akibaru, nga bamugulumiza nnyo. Kaakati bassebo ne bannyabo abampuliriza mikwano gyange, njagadde leero tugende mpola mpola ate nga bwe tusoma ebiwandiiko sigenda kwogera bwogezi. Batugambye nti amasanamu gano gaali 3 nga bagagulumiza nnyo. Ne batugamba nti Alaata lwali lwazi lweru nga baaluzimbako ennyumba ne baluteekako entimbe nga lulina oluggya olulwetoolodde era nga lulina n'abakuumi. Kati njagala ozzeeyo akatambi ogende e Makka ku nnyumba gye bayita Kaaba, otunulire ejjinja eri eririko bayita Ajarat Aswadu, ejjinja eriddugavu. Onfunireyo Omusiraamu omu omumanyi, omumbuulize mpola mpola, omubuuze nti naye wammambuulira ejjinja eri okusooka lyali liddugavu? Agenda kuga nti la, nedda, lyali lyeru. N'ekyo ekyaliddugaza mbu bwe baagendangayo okusaba mbu nga bakaabirirako ebibi byabwe ne liddugala. Wano batugambye erino ejjinja oba olwazi luno lwali lweru okusooka naye kati terukyali. Ekyokubiri obuuze ku jjinja okwo eriri ku Urumu kuliko entimbe? Ansi ejja kuba yes. Ekyokusatu obuuze olwazi luno balukuuma oba tebalukuuma? Bajja kugaba balukuuma. Ekyokuna obuuze luyina oluggya olulwetoolodde oba tekuli luggya lwetoolodde Kaaba? Bajja kugamba nti Kaaba eri wakati, oluggya lwetoolodde sayidi ne sayidi. Kati kambuuze Qur'ani, kubanga kambuuze Qur'ani, katubuuze Qur'ani. Bakatonda abasatu bano kiki ekyababaako? Nze njagala Qur'ani leero eyogere. Temwerabira tuli ku mutwe gwaffe ogubuuza nti waliwo enjawulo wakati w'obuwangwa bw'Abawarabu n'Obusiraamu obuliwo kaakati. Mu ssuula ya 38 aya ey'okuna n'ey'okutaano wali batulaze nti Abawarabu baasinzanga masanamu era ne batulaga nti amasanamu ago 3 ge gaali bakatonda baabwe. Kati wano batugamba bwe bati essula ya 38 surati Swadi aya ya 4 n'ey'okutaano egamba bweti ne beewuunya abakafiiri b'omu Makka. Abakafiiri bali abasinza amasanamu 3 Alaata, Aluuza ne Manatta. Bagamba bati ne beewuunya abakafiiri ab'omu Makka omubaka omutiisa okubajjira ng'ava mu bo
ekisooka nti omubaka ono eyajja yava mu bakafiiri bennyini. Abakafiiri ne bagamba nti ono mulogo omulimba. Aya ey'okutaano, abaffe afudde bakatonda baffe abangi katonda omu. Mazima kino kintu kyewuunyo. Abakafiiri beewuunya mu Qur'ani omuntu eyajja ng'ava mu bo n'akwata bakatonda baabwe abasatu abaali ab'amaanyi n'abafuula katonda atya omu. Era y'ensonga lwaki mu Qur'ani ba Allah bano bwe baba boogera ojja kubasanga emirundi mingi nga bagamba twatonda, twakola, twazimba, twakola kino na kino, nga boogerera mu bungi, nga tayogera ng'omu, nga boogerera mu bungi. Eyo empisa emu Muhammadi ng'agisiramudde ebadde ey'abakafiiri n'agifuula eya basiraamu. Ekibuuzo awo ekiriwo, obusiraamu n'obukafiiri ani yayingirira munne? Ani yayingira mu ddiini ya munne? Kubanga twatandise wali nga tulaba nti eddiini zino zombi za njawulo. Waliwo ey'abakafiiri balina bye basinza byabwe, ne wabawo n'ey'obusiraamu. Kati wano tulaba ate nga obusiraamu abukulembeddemu abwetisse bukolokolo n'abusaza ensalo n'abuyingiza mu busiraamu n'akwata bakatonda b'abakafiiri be twalabye nga ge masannamu n'agafuula katonda atya omu. N'abakafiiri bakwata kutama ne beewuunya baga ti bannange kino tetukirabangako, akutte bakatonda baffe bonna n'abafuula omu. Bakyewuunya. Ekyo kimu, yasiramula bakatonda baabwe abaali abakafiiri n'abafuula abatuufu ng'abafudde atya omu. Tukkiridde katubuuze Qur'ani obanga waliwo n'empisa endala abasiraamu gye baasiramula ne bagifuula eyali y'abakafiiri ne bagifuula ensiraamu. Tugenze bassebo ne bannyabo munkwate bulungi nsoma biwandiiko. Essula ebeera ya 2 mu Qur'ani aya 158. Aya 158. Faizo yaguze data katusomese. Ate bw'owulira abafaizo bagula data kitegeeza basiima. Essula ya 2 Surat al-Bakara aya 158 egamba bweti, omusajja yaguze data wa mitwalo 10 mulamba, kati neeyagala ndawunloadinga video nga bwenjagala. Egamba bweti, mazima obusozi bw'e Makka, Swafa ne Al-Marwati bubalibwa mu bubonero bwa Allah. Omuntu yenna alambudde ennyumba Kaaba ku lw'okukola hijja oba akoze wumula, si kibi kubwetooloola bwombi ng'addukira mu bbanga eri wakati wa bwombi nga bwe yali empisa y'abakafiiri. Mazima oyo akola obulungi ajja kufuna empeera, kubanga mazima Katonda yeebaza era amanyi. Kaakati wuliriza empagi ennene ennyo ey'obusiraamu gye bayita okulamaga. Bano bakulaga wano mu Qur'ani nti eyo yali mpisa y'abakafiiri. Yali mpisa y'abakafiiri. Obusiraamu ne busala ensalo ne buyingira eri ne bugifuula ey'obusiraamu naye nga y'abakafiiri. Qur'ani yino essula ya 2 Surat al-Bakara essula y'ente aya ya 158. Sharehe ku peegi y'enkaaga sharehe negamba eti, bw'oba olina Qur'ani bweti ojja kulaba wali ekigambo abannyonnyozi. Egamba bweti, abannyonnyozi bategeeza ensonga y'okukka kw'etteeka lino nti kyava mu mpisa y'Abawarabu abakafiiri abo baaliwo ng'eddiini tennajja, baalinga badduka wakati w'obusozi obwo bwombi. Eddiini bwe yajja abasiraamu ne balaba nga kibi okudduka wakati waabwo, ye Allah kwe kussa etteeka lino eriragira okubwetooloola. N'olwekyo nabbi bwe yatuuka, anti ye Muhammad bwe yatuuka mu Makka yeetooloola ennyumba Kaaba emirundi 7. Bwe yamala n'asalira emabega w'ekifo kya Nabbi Ibrahim. Ate ekyo ng'akimaze n'anywegera ejjinja eriddugavu. Ekyo bwe yakimala n'agenda ku busozi Swafa ne Al-Marwati okudduka, ng'alaga ku kasozi Al-Marwa nga bw'agamba nti mazima Swafa ne Al-Marwa bombi bwa bubonero bwa Allah. N'adduka emirundi 7 n'okudduka wakati wa Swafa ne Al-Marwati mpagi nkulu mu mpagi eziyimiriddeko obutuufu bwa hijja. Singa haji tadduse wakati wa bombi, hijja ye tetuuka. Hijja etatuuka
nga todduse tokoze muzizo guno omuzizo gwali gw'abakafiiri Qur'ani bwegambye. Era ne baga nti n'etteeka lino lyajja lw'abakafiiri. Abakafiiri balinga badduka ku busozi buno nga bali bwerere bukunyegere nga tebalina kagoye konna. Bano bwe bajja ne bakyusaamu obeera toyina lugoye lwonna munda naye ne weesiba enkutu bbiri. Ate nga mu muzikiti gw'e Uganda tosobola kusaaliramu ng'oli mu nkutu ezo nga toyambadde kintu kirala munda. Kati ekibuuzo era ekikyanywedde ku busamize obukafiiri n'obusiraamu, ani yakoppa munne? Ani yayingira mu ddiini ya munne? Nga mmaliriza kaakati mpuliriza ne kino kikulu nnyo nga mmaliriza. Katugende ku kye bayita okusosola okw'abakazi. Mu busiraamu ndowooza mukiraba, omukazi bw'ayingira muzikiti atuula mabega ne bateekawo ne kateni baleme kubasemberera. Era omukazi bw'akukwatako ng'obadde omaze okufuna wuzu ebeera efudde oddayo n'onaaba. Ekyo ndowooza namwe mukimanyi. Era omukazi bw'akuyita mu maaso ng'osaala eyeswala ebanfu mukimanyi. Era mu busiraamu bageraageranya omukazi n'ebisolo ebirundibwa ewaka ng'embwa ne kapa mukimanyi. Era yensonga lwaki muwasa bana, yensonga gwe Hajjati lwaki bakuwasa abakazi bana omusajja omu, kubanga Nabbi yagamba nti abakazi bana abagezi, funa abakazi bana abagezi b'omanyi mu Uganda obakwata abana mbw amagezi gaabwe genkana ag'omusajja omu omutamiivu w'oku kyalo. Ekyo mukimanyi, ebiwandiiko weebiri. Nabagamba sobola kwogera wano kigambo kubanga mmanyi nti vidiyo zino zirabibwa ne bamufuti baziraba. Kati wuliriza kyava luddawo ekyo mwe mulaba kirabe. Gwajja tulaba bulabi ovudde eka ne bbaawo mutuuse ku muzikiti bakutadde mabega w'abasajja emidumo gyabwe ne gitunula mu ggwe. Tomanyi kyavaawa. Essuula ya 81 bagita Surat Takwir aya ya 7 aya ya 8 n'ey'omwenda egamba bweti bwe balibeera abaana abawala abaziikibwa nga balamu babuuziddwa nti baalangwa kibi ki okuttibwa. Wansi mu sharehe Abdalazaki atunnyonnyola aya eno. Ono yali mukugu annyonnyola aya egamba bweti ku peegi ey'olukumi ye peegi we tuli. Agamba bweti mu biseera ebyedda Abawarabu tebaayagalanga baana baabwe abawala. Kanziremu. Mu biseera ebyedda Abawarabu tebaayagalanga baana baabwe abawala nga babayita bivve ku nzija zaabwe. Kyebaavanga babaziikanga nga balamu nga batya nti singa bakula basobola okwenda ne baleeta ekisiraani ku luggya, oluusi nga batya okubaliisa n'okubalabirira. Abawarabu baaziikanga abaana abawala nga bw'azaala omuwala amuziika mulamu. Kati bano ne bakwatibwa akafansonyi n'amateeka g'ensi agaliwo nti bajja kuvunaanibwa, tebakyabakola batyo. Kyova nti mu busiraamu bwasooka nga tebabaweerera na kubaweerera. Genda okole okunoonyereza. E Saudi Arabia abakazi baakamala bbanga ki nga bavuza emmotoka. Kola okunoonyereza mu kooti ez'obusiraamu eza shariya, omukazi okujja okuwa obujulizi ku musajja beetaaga kuba bameka. Kola okunoonyereza. Ebyo byonna temumanyi gye byava, naye ezo zonna z'empisa z'Abawarabu, bassebo ne bannyabo n'ebirala byonna. Eno vidiyo ngiweereza mu abali e Saudi, ngiweereza mmwe abali e Qatar, abali luddawa mu nsi ezo ezifugibwa ku mateeka g'obusiraamu. Bino ebimu bye njogera mubimanyi mwe bajulizi. Naawe tuwe mu komenti by'omanyi naddala ku bakazi n'ebirala ebikwatagana ku busiraamu ng'olaba n'eyo babikola ng'ate bya mpisa z'Abawarabu. N'olwekyo mikwano, nga tonnalwanira ddiini, sooka omanye yavaawa, sooka omanye eyimiridde ku musingi ki, sooka weebuuze lwaki emmere y'obusiraamu muceere. Lwaki muceere ng'ate oli muna Uganda? Ekyo nakyo kyebuuze. Sooka weebuuze ekirala, lwaki okusaala weetaaga okumala okuyiga Oluwarabu newankubadde oli weka ku musaalo tosobola kusaala mu Luganda? Lwaki babayita mu kwaziina nga babayita mujje musaale ng'abayita ye Kambugu Jamaada ng'ayita ba Mustafa Mubiru
ayita bajamada Kikomeko, ayita baluswata n'abayita mu Luwarabu. Lwaki tabayita mu Luganda nti mujje musaale? Lwaki abayita mu Luwarabu? Ebyo bw'ona obyebuuza, bino bye babalimbanga kyekitugatta. Omanyi bwe tusaala mu Luwarabu kituleetera okugattibwa. Nedda, obeera ku musaalo wekka n'abaana bo nga mwena muli Baganda ne musaala mu Luwarabu. Gwekyo naawe kyebuuze lwaki? Nga tonabuukira Bayibuli, sooka weebuuze ekyo. Sooka ekyo kyebuuze lwaki. Saagala kusukaawo.